nga oli kubona embeera ebere yakujaguza kubinuka amasedere kusasadya wano bulisiye mayuge abantu bwe besombaire okuva ekumpi newala okuyida okubaawo nga abasaale nga bamemba ab'ekibiina kya Lugolole Cooperative Society bambi bajaguza olw'ebyo ebirungi bambi ekibiina kyaibwe kyebituuseeko. Ekibiina kino kiri mu kyalo eky'Olugolole mu igombola ery'Bayita Mbogwe era nga abakulira ekibiina kino batukobeire nti batandika ng'ekibiina eky'okuzikagana bantu nga 15 wabula watwogerera eno mu ibanga itono basaba abantu 10 era olunaku olwaleero bambi besombaire bayida wano ku isomero lya Lugolole Primary School era nga omugenyi omukulu abaire Prime Minister w'eiwanga Robina Nabanja. Nizani abembe olusoka buli omuna kubendulu kana katandika omuziki gwadobogana abandi basekanga abandi bangeyewula abandi bakoba magomba baife byayemba eroba message ndi kutolamu aye katonda w'amaanyi sena mupango olusoka butinafuna yemotoka awene mukizati yegwe nizani obanga mubembi kinasooka mwiganga bunyola bwino bosi lyoka nafuna enusu nani olenkenda abo najja nebimamyu nga wenkobaire nti omukolo gubegwa kusasadya abakulira Cooperative Society eno balesa abembi katono babamaleyo abembi abebusoga era nga buli muntu aba yakwida ku stage bambi aba yakukola obyanga nga awana ekibiina era nga asanusa abantu. Siwuka magulu nakola tabengaza oyo misoma luja ya igulu maidi abasibire ndana chibicho omuluji kwenenda omuluja siwuka magulu nakola tabengaza oyo misoma luja ya igulu maidi abasibire ndana mama nakola tanse kubana magulu gatambuze maria zekole tansa kalume kangu momo Shakira,
bakyabitirira ekibanomesa mbadde tebakakola mulaba omwezi mwebwe bwona bwayalala kyokabadi akuba bamaiduma mukaire oyo akuuma abaana azendera ebijwijulu yayimba nekyekimeka akulimbanga mbu ali mu saloni kumbe ngera ali muloyangira bikamanga mbona ndina ekibuzo obufumbo bwalero lwaki buwere kuti
abakulira ekibiina kino balooperera abakulu nti werenga bali kujja bulungi nga savings liweze bakobe abakulira ekibiina kino balooperera abakulu nti weirenga saving ligirenga diwera bakobye nti balina obuzibu nti sente debaga bamemba bajja baadewula mu banka nade ya Stanbic era basinzira no basaba abakulu nti babayambeyo ku ne sente era nga Prime Minister Robert Nabbanja no wasinzire yabawe miliyoni 20 era yabasuubiza nti mu mwezi ng'ogwokuna ali kujja okuwa ekibiina kino ekya Lugolole tractor bajja maiso bambi n'okwekulankwana bajja maiso bambi n'okwezimya era nga Prime Minister asiimye abantu bano olw'entegeko eno ye batuuseeko. nga wenkobaire tukoye kubinuka amasedere abembi abasoga nga bakulemberwa Smart D Engoma n'omwembi Mentoneras bona bajire Prime Minister bambi bamukobera ebizibu byaibwe nga bakoba nti bo ekintu bali kukifunangamu era bamusaba lubona nti abawe ku sente era nga Prime Minister Nabbanja bano bona tabakoze bubi awera abembi abasoga emiliyoni 2 male wagulira batandika okwemba batandika okusuuta batandika okuwana nga abembi nifa abembi babisoga kumaina nikunze Smart D Engoma era nikunze mabimbo avimba wano paka bama retona lero ifa abembi bo tukuwulira muwulire mu concerts n'abaana ife n'abagula bite wajja mu makezo abembi bo bano bona bakobye tujye kulye mama mugeri y'endawulo twena abembi bo tukubonera wala otugeme ku mungalo mugeri y'endawulo okutuuka ku maiso ga wetubona lero mama Nabbanja mama Nakadama nimwenamena mama nife abembi bo olunaku lwaleero nsaba tuyige otugeme ku mungalo mugeri y'endawulo mukoba n'omugalo soko kwamupakemawo Kange kubakebe tovanga obakeya twembere ku mama nga tuli walala wonna
Amena ninze Waiswa Falu, Director wa Lugolole Multipurpose Cooperative Society Limited. Ekibiina ekyatandika ng'ebyokuziikagana twatyama twayiiya twakati atuve mu byokuziikagana tuli mu byenkulankulana twatandika nga 2018 twali abantu okusokanaliza enka nafuna obwokubiri twamobilizinga twagera abantu 18 twatandikira mpolampola awo twatandika okwekolamu omulimu paka saano wetutuse santu tuli bamemba nga bava okuba olwale tubaidi abava okuyingira olwale tubaidi aye nga witwemerere tujira okuyitanga nga tuli ne bamemba 15,207 abasevinga nife abewola nife abagula shera nife era tukoze bulungi ino mu igoloza lya Witambogwe n'okutwalizala Uganda yona yona nzira complain yona yona yenjire nganfuna projects jamujanga mukola kuko tudye nga tuzimbira abantu twajanga twatandika mpolampola twajja twashalira abantu abo n'ensula yabwe engambi twatandika ife beno okwevanga muntu akuyanga mulala emifaliso saano yafuuka yona loni mu cooperative yaife tuyidde nga tubigala amayumba ag'abantu nga kaisa abamemba waife ubugobo obutono nyonko lino obuziramu ku 5%. Sako ndeso obukaire butanu bwendi kujja okutamusaka eyo nga buva mu treasury ya NRA bana ngati muizamu maani abandi bawulira nugu ate buli lwowulira enugu iwe tofuna nkuli mwena mukyakyankiza abantu 10,000 obukaire butanu mutwali mu treasury ya NRA mukwidaga kuida multipurpose eno eya Lugolole mukyeta kitono ekyo nzinongera okusumulula engeri yemutaliisanuka bulungi nja kusibaku kubanga ensanuka eno ni ministeri n'owekitiibwa prime minister eri mumalamu amaanyi kangeze ku mbone bwe nabaire ntambulatambula nayongera nakubira ku mikwano gyange ng'omu kubo ni muzeyi wange muzeyi bamweta muzeyi Mwebesa namukoba ati ndi multipurpose erikola omulimu gwa NRM aye ndi kujayo ombona motya yakoba ati njiwadde obukadde 5 ngenda bawa milioni 2 kakati na yili sente zino mwabata kuba mu ngalo zammwe kubanga
mubadde mwewola mu bamanerenda. Bamanerenda ne babatwalako ebibanja, ne babatwalako amayumba gammwe. Kakati abaana bano muleke tubongeremu amaanyi okwongereza ku ssente za pulezidenti ze yateeka wa ku PDM. Tuli ffenna musobole okwekulaakulanyamu abantu bange, abantu bemayuge. Kiri kitya? Kakati ndeete abaana bano boogedde ebintu bingi. Bwe tubadde wali mulabye njogera ku ssimu, mbadde njogera ne minisita avunaanyizibwa ku bya agriculture ne mulagira tractor ejje wano mangu. Naye nangamba tractor kati mu ggwanga teziriimu, naye mu mwezi ogwokusatu n'ogwokuna zijja kutandika okujja. Kati ogwokuna mujja kuba mulina tractor. Kakati eyo yannakadama singa temwamulonda singa era temugigenda gifuna. Ndeete bababuulira majegere kati ndi wano live. Sagala saundi sakoze ki? Chairman LC1, Chairman LC2, kansala w'omuluka, kansala wa district, kansala wa buli kimu. Chairman LC3, mulambula amasomero. Mulabe abaana bammwe be musindiseyo gye bali. Bwe baba tebaliyo muloope ku police. DPC, I direct that you arrest any teachers who chase our children from school. Ekyo nkikomezaawo. Iyo bayongera kuweka banenusu obange kabenusu wena wandika ireje iweto yena nusu nokafirwa ku muntu webayo gweduze mbuya muwegeyo kobyense bansina oleni wafa ku kyalo bwete mijini soba kibakiseera kye esepe yamala siringi $1 buli omu n'ekiseera kye nga mwino waba waigulu kyosimba omutwe Tondera nawo bakwogera ole bwakusingaku lwaki muwogerera nakibumba nakaba funa omune ekiseera kye nga mwino waigulu kyosiba omutwe oli mulimimuyo lwaki batondera nawo bakwogera ole bwakusingaku lwaki muwogerera nakibumba nakaba oyemba n'obasingaku akemba nekagema mbu oyo yagireyo banyange oli mulimimuyo buli kyogema